Mu mwaka gwa 2017 abamu ku bazzukulu abava mu kika ky'Effumbe baddukira mu kkooti ya Kisekwa nga bawakanya omukulu w'ekika kyabwe Walusimbi Yusufu Mbirozankya nti si ye mutuufu. Mu mpaaba yaabwe bategeezanga olunyiriri oluludde nga lulondebwamu omukulu w'ekika kyabwe emyaka egisoba mu 1000 si lwe lutuufu. Abazzukulu bano bagamba nti okusinziira ku jjajjaabwe Kisitu Ntege Walusimbi eyatandikawo abaana n'abazzukulu okweddira ekika ky'Effumbe yalina abaana 4 omwali abalenzi 3 n'omuwala 1 nga bwe kityo olunyiriri lw'abalenzi 3 bano be balina okuvaamu omukulu w'ekika ky'Effumbe. Oluvannyuma lw'emyaka nga 6 kkooti ya Kisekwa ng'ewulira enjuyi zombi ko n'okwekebejja ebyafaayo okuzuula ekituufu. Kati olwaleero kkooti ya Kisekwa eyabaddeko abalamuzi 6 etudde ng'ekubyeko bugula abazzukulu ba Walusimbi ababadde bazze okuwulira ensala y'omusango gwabwe emaze eggoye mu kibya bwetegeezezza nga Walusimbi Yusufu Mbirozankya si ye mutuufu okukulembera ekika kino. Ababadde bali obukulu bw'ekika kino obwa Walusimbi nga bava mu mutuba gwa Kasolo babadde babulya nsowole. Kkooti wano weesinzidde neetegeeza nga abakulu b'ekika ky'Effumbe bwe bazze nga tebalondebwa mu nnono ekintu ekikyamu. Omwana oba omuzzukulu aweebwa embuga ku butaka obukulu bw'ekika ekyo yaavaamu obusika bw'ekika ekyo obw'ennono. Ebimu ku bibaddeko kalumanywera be baana abatuufu omutandisi w'ekika ky'Effumbe be yalina ng'abawaabi bategeezanga bwe bali abaana abawawaabirwa kye babadde bawakanya nti abaana baali basukka mu 15. Kkooti bw'egeraageranya abaana abalenzi 10 oludda oluwawaabirwa be lugamba nti Kisitu Ntege Walusimbi be yazaala okubanga 3 bokka be yawa amasiga ku balala 7 ne kutaba bafuna bukulu bw'amasiga oba emituba tekiba kya nnono. Kkooti etegeezezza ng'okusalawo eggoye bwesinzidde ku bitabo ebiwandiika ebikwata ku kika ky'Effumbe ebyafaayo by'ebika ebifaanaganya obuvo bw'ekika ky'Effumbe kw'ossa n'okubuuliriza abali mu nnyiriri z'abo aboogerwako nti baalina akakwate mu bulamu bw'omutandisi w'ekika ky'Effumbe. Kkooti y'eddiiro bwe yeetegerezza obujulizi obuli mu bitabo ebyo waggulu ku nsonga y'amasiga n'engeri gye gatandikamu era kkooti bw'etunudde ku bika eky'olugave n'ekyengeyi enjuyi zombi ze byajuliza mu musango guno erabye nti abatandisi b'ebika binnansangwa abaana abalenzi bonna be bazaala babawa amasiga abo be batawa amasiga babawa emituba. Kkooti etegeezezza nga ne ssemateeka afuga ekika kino bwe yalowoozeddwako wabula nga kyasangiddwa nti ono yakolebwa n'ekigendererwa ky'abantu abamu. Awo kkooti eno neeraba nti oba oli awo mu kutegeka ekiwandiiko kino ekya ssemateeka w'ekika waaliwo ekigendererwa ky'okukyusakyusa ebyafaayo n'okuzaaya ennono y'ekika kino emanyiddwa. Bw'etyo kkooti bano ebawadde amagezi batuule balonde omukulu w'ekika ky'Effumbe ow'ennono omutuufu. Era kkooti y'eddiiro eno neeramula nti ennono y'obusika bwa Walusimbi omukulu w'ekika ky'Effumbe eri Wannagaya. Baabawawaabirwa baweereddwa omwagaanya okujulira ng'amateeka agalambika kkooti eno bwe gali. Oludda oluwulira nga terumatidde na Nnamula eno lwaddembe okujuliza ewa Kabaka mu bbanga lya nnaku 3 okuva ku lunaku luno Ennamula eno lwesomeddwa. Wabula wadde nga kkooti eno ekkiriziganyizza ng'olulyo olubadde luvaamu omukulu w'ekika ky'Effumbe bwe lutali lwa kika ekyo etegeezezza nga bano bwe basobola okusigala mu kika ky'Effumbe. Nno neegamba nti omwana aba wa mu kika ekyo okutuusa nga wavuddeyo ow'ekika ekirala amukaayanira. Wabula wakati mu kuwa ensala y'omusango abamu abatabadde bamativu tebagulinze kuggwa ne bafuluma mpolampola. Owokusatu oluvannyuma lw'ensala eno abawanguzi bakubye omubala ng'eno bwe bakooloobya oluyimba lw'ekika kyabwe. Bano mu kwogerako naffe bategeezezza nga bwe bafunye obuweerero oluvannyuma lw'ebbanga eddene. Naye neebaza Katonda olw'ensala eno ey'amazima entuufu era nsaba ab'Effumbe ffenna tubeere bumu nga bwe tubadde okuva omusango guno lwe gwatandika.
tubadde tetulina jjajja wa Lusimbi nga tulina Nsowe naye kati tubbulukuse Buganda yeebale nnyo kabaka waffe Ssaabasajja Kabaka awangaale. Abamu ku baawaaba omusango boogedde kye bazzaako. Enteekateeka eziyitibwamu zijja kuba nnyingi era wakati awo tusuubira nti enkiiko nnyingi ezijja okutuula. Tutunuulire ensala eno tulabe bwe tutabagana ne bannaffe abawangudde tunyonyolegane oba tategedde oba tutabategedde tusobole okulaba nti tutambulira mu nnono. Okusika omuguwa ku bukulu bw'ebika bya Buganda kungi era ng'emisango egiwerako gikyali mu kkooti ya Kisekwa ng'egenda ekwata gumu ku gumu. Kati tekinnategeerekeka obanga Walusimbi Yusufu Mbiroza nkya anaajulira ewa Kabaka ku nsala ya kkooti eno. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.